Mu mawulire agakagwawo breaking news wetwogereranga si birungi Jeno w'amagye ga UPDF amanyiddwa nga Major Jeno James Birungi ono yaliko wa CMI eyali emabega w'olukwe lw'okutega bomu mu kibuga Kampala nga batulimba mbu esimanya ADF n'obubinja bw'abayeekera mbu bwe bugenda mu maaso n'okutega bomu mu kibuga Kampala ezigenze nga zifiiramu abantu kyazuulwa oluvannyuma nti Major Jeno James Birungi n'abamu ku baduumizi b'amagye aga Uganda naddala mu departments ez'enjawulo be baalinga mu lukwe olw'okutega bomu ezo kati wenjogerera oluvannyuma lw'okuba nti yakwatibwa omwaka nga mulambo oguyise wenjogerera ng'olunaku olwaleero bagenda musimba mu kkooti abeere ng'agenda maaso n'okuba nga abiteebya lwaki yafeekinganga kigambibwa nti bano abakulu baakubanga ssente mu bikwekweto bino nga batega bomu ezaagenda nga maaso n'okutulika mu kibuga Kampala era ekyewunyisa okuva olukwe luno we lwayiika oba okuva olukwe luno bannayuganda bwe baalugwamu nga tukuleetedde amawulire gano kuba ngenda kuzzaayo emabega amawulire bwe twagakola bomu teziddangamu kukuba tuyinza okuba tugenze mu mwaka nga mulamba n'okusoba okuva ku bomu yasembayo mu biseera by'ekaleerwe mubijjukira bulungi nnyo mbu simanyi omutujju simanya n'akola atya kati okuva lwe twa breaking amawulire ago ensi neemanya nti abamu ku baduumizi b'amagye g'eggwanga erya Uganda be babadde emabega w'okutega bomu zino teziddangamu kutulika aba ADF tebaddangamu kutega wabula kyazuulwa oluvannyuma nti omukulu amanyiddwa nga Major Jeno James Birungi ne banne nga bogenda obbawulira be baalinga emabega w'okutega bomu zino kakati oluvannyuma lw'okuba nti abadde yakwatibwa era ng'akuumibwa emabega w'emitayimbwa olunaku olwaleero kikakasiddwa agenda kuleetebwa mu maaso g'omulamuzi mu kkooti ya General Court Martial yennyini gye babadde bawolezaamu gye baalinga bawolezaamu aba political prisoners abasajja ne babagamba bano tebateekeddwa kuwozesebwa mu kkooti y'amagye egyo ne kkooti enkulu n'esalawo kkooti y'amagye yeeveewo wabula abasajja ne bagiremezaawo kati wenjogerera ono yennyini Major Jeno James Birungi naye agenda kuleetebwa asimbibwe mu kkooti y'emu agende maaso n'okuba nga abitebya era nga bino ebyokubeera nti alina kyamanyi ku bomu ezaatulikanga mu kibuga Kampala kigambibwa okuba nti talina bubeezi kyamanyi wabula ye yali emabega waazo be baagulanga bomu ezo be baategekanga abantu abazitulisa ne bajja ne bateeka ensi ku bunkenke balowoozese bannayuganda nti ba ADF era omusimbi nga gwatokomokanga ng'olwo bakwata ebikwekweto bagende e Congo bayiga akabinja ka ADF kumbe be bali emabega w'okutega bomu zino kati olunaku olwaleero bamulese mu kkooti oba bagenda muleeta mu kkooti mu ssaawa si nnyingi okuva kati era tujja genda maaso n'okuba nga tubikuwa abajjukira obulungi ennyo ngenda kuzzaayo emabega nkuwe ku butambi obwo amawulire gano engeri gye twagakuwaamu zaalinga ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omunaana omwaka 2025 ndowooza si gwe mwaka nga gumu n'emyezi nga giijo lwe twakola eggulire eryo ne nkutegeeza ebya Jeno James Birungi nti akwatiddwa n'abamu ku balala be yali nabo ng'abo baakwatibwa ku kubeera nti be baalinga emabega w'okutega bomu mu kibuga Kampala kyokka ne batugamba nti ADF simanya budget ne zifuluma zi supplementary ne bagenda e Congo okubeera nga balwanisa ADF kumbe be bo kati wuliriza Major Jeno James Birungi ono gwe atamumanyi omusajja ono w'amaanyi nnyo mu ggye lya UPDF era wakulusegere nnyo eri Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we General Muhoozi Kainerugaba era wano batugamba James Birungi was widely recognized as a prominent cheerleader of Museveni's son Chief of Defence Forces General Muhoozi Kainerugaba embedding him deep within Team Muhoozi political and military inner circle nti ono musajja wa General Muhoozi Kainerugaba w'okulusegere era n'okumukwata omusajja alabika teyayagala wabula ekiseera kyatuuka nga talina kyakukola musajja we balina okumukwata musajja wa General Muhoozi Kainerugaba ow'okulusegere kano kakwate nnyo bakugambye y'omu ku bacheerleader mu kye bayita Team Muhoozi political and military inner circle mu kasaako ka Muhoozi abamu ku basajja be banfanfeebe mu magye abadde Major Jeno James Birungi era ono yasaavingako mu Special Forces Command oba SFC naddala mu mwaka gwa 2019 Museveni yamulonda ku lwa General Muhoozi Kainerugaba munywanyi we nfanfe ono yateekebwa mu department oba section ey'okukuuma kye bayita first family olwa General Muhoozi Kainerugaba influence yali amuyinako oluvannyuma mu January wa 2022 Museveni yalonda James Birungi nga boss wa CMI oba Chieftaincy of Military Intelligence kati wano yakozesa chance eyo n'okubeera nti ayina abanene baakwatagana nabo nga ya coordinating oba ya kwegamba yalondola kye bayita National Security Surveillance jukira wa CMI yakozesa office eyo n'akwatagana n'abamu ku bakama be n'abamu ku mikwano gye ne bagulanga zi bomu
n'ebintu ebirala ebikoze ebifaanana bwe bityo ne bagenda maaso n'okubanga babitegululira mu kibuga Kampala balowoozese bannayuganda nti ensi eri ku bunkenke then bomu zigende maaso n'okubanga zitulika bannayuganda olwo bawulire amawulire nti mu paalamenti eyo supplementary budget zaayise tugenda Congo kulwanagana na kabinja ka ADF kubanga ekyasinga ng'okwewuunyisa nga bomu zino we zitulika nga n'akabinja ke bagamba nga tekanavaayo kwewaana bo nga baatandise dda abo ba ADF nga baakakasizza dda baani abakateze era kino kyaleeteranga bannayuganda okubuusabuusa n'okutandika okulowooza nti oba oliawo bwebanga ddala ADF bano abakulu tebabanga be ba ADF bennyini ebigambo byatambulanga wabiwuliranga kumbe mu magye ga UPDF Meja General James Birungi mfanfe wa General Muhoozi Kainerugaba n'abamu ku banene mu magye be balinga emabega w'ebikolwa bino ebyafiiramu bannayuganda abawerera ddala bomu ezo nga kwe kuli nene yatulika emunyonyo ku lunaku lw'abajulizi mubijjukira bulungi nnyo bomu ezo zaatulika nga Meja General James Birungi ne banne nga bino babimanyi kati nga bulijjo ngenda kukulaga bino gye byatandikira jjukira ono baasooka kumukyusa olwo nga intelligence etandise okulaga nti ebintu bitandise okuliikinga General Muhoozi Kainerugaba ku biragiro bye basooka ne bamukyusa ne bamujja mu kifo ekyo ne bamutwalako ku ngeri y'obwambasada ne babaako kwegamba nga bagezaako okulaba nga bamujja okumpi ne public ng'olwo bategedde nti essaawa yonna ku mukutu gwa Red Zone 256 ebintu biyinza okulabika ensi n'ebitegeera nti bino tubimanyiiko ebya bbomu ne batandika omukyusa ebifofofo ne bamujja mu kifo ekimu ne bamuzza mu kirala ne bamusindikako mu mawanga ag'enjawulo ng'olwo bbomu zitulise mu kibuga Kampala ensi etandise okugenda maaso n'okubanga ebitegeera olunaku olwo twakuwa amawulire kuba nkugambye mwaka nga gumu n'ekitundu emabega twakuwa amawulire g'okukyusa omusajja ono baasooka ne bamutransfaringa era amawulire ngenda kukomezaawo akatambi ako bomu zasigala nga zigenda maaso n'okutulika twakola okunoonyereza okw'ekika ekyawaggulu ne tukizuula Meja General James Birungi ne banne bali mabega wa bomu zino ezaagenda maaso n'okubanga zitulika kakati leka tugyewo akalango kano oluvannyuma lw'akalango ngenda kukusomera ekiwandiiko bamuleeta mu kkooti olunaku olwaleero biki byayolekedde era kiki kibonerezo ki essaawa yonna omukulu ono kyalabika okuba nga kyayolekedde okugenda maaso n'okubanga asaavinga era miwanyi gye bakwano be General Muhoozi Kainerugaba General Yoweri Kaguta Museveni bo boolekedde embeera ki kubanga be bazze nga bawagamba eggwanga nti bano ba ADF abadde nga bategazi bbomu kumbe munnaabwe gwe batuula naye munywanyi waabwe ennyo gwe batambula naye w'oku lusegere yali emabega w'okutega bbomu zino nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo w'oteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ku mukutu ogwa Red Zone 256 nga bulijjo tubeerangawo wano okubeera nga tukutuusaako byonna nga bwe bigenda mu maaso n'okubanga tutambula tuli ku nsonga za Meja General James Birungi omusajja abadde emabega wa bbomu n'ebitulika ebibadde nga bitulika mu kibuga Kampala bannayuganda bangi babifiiriddemu abali innocent n'abo babimanyiiko baluuzinze obulamu bafiiriddwa obulamu naye abasajja babadde nga batugamba era obadde nga obiwulira bano abakulu nga batugamba nti ADF era bannayuganda babadde nga bawulirwa amaloboozi nga beebuuza nti naye bbomu eba yakatulika ebiseera ebisinga bwe tuwulira bbomu ezitulise naddala eza nga obubinja bw'abatujja obwo bwe bukoze ebikwekweta ebyo watera okubaawo okwewaana okuva mu bubinja obwo abasajja bavaayo ne beewaana ne bategeeza nti kano awo ffe tukubye naye bano bbomu yakatulika mu kibuga Kampala Kochi Towers dakiika 2 ADF bomu yakatulika emunyonyo ku basirika ku lunaku lw'abajulizi statement ya police nga tebinnaba kubanga n'abatemu oba abatujju nga tebannaba kwewaana nga yo police yafulumizza dda statement nti tukizudde nti ba ADF bannayuganda ne basigala ne question mark nga beebuuza aba ADF abatannaba kwewaana mwe mwategedde ddi nti bebbo kumbe abakulu balina kye bamanyi ku bbomu zino ezigenda maaso n'okubanga zitegebwa era nga abakulu abo benjogerako ye munnamagye eyali wa CMI amanyiddwa nga Meja General James Birungi gwe nkugambye wali kesagala weerabire nti James Birungi munywanyi gwa General Muhoozi Kainerugaba nti era y'omu ku battiimu Muhoozi ako kawulirize nnyo y'omu ku battiimu Muhoozi naddala ku nsonga za political and
kugamba Tim Muhoozi ebintu by'okwesimbawo bye byonna nga obadde ng'obulira n'ebirala bifaanana bwe bityo. Major General James Birungi y'omu ku bantu ababaddengawo political and military inner circle eya General Muhoozi Kainerugaba. Ono y'omu ku basajja be ab'omunda ab'oku lusegere toyinza ogamba nti gwakubiriwe wenjogerera agenda kubanga aleetebwa mu kooti olunaku olwaleero abeere ng'abitebya. Wabula teyali yekka, ono yakwatibwa ne banne abalala nga bwe njagala tuwulire mu kiwandiiko wano ekigenda maaso n'okubanga kitunnyonnyola ekifulumidde ku mukutu gw'amawulire ogumanyiddwa nga Chimp Reports. Nga ffe bwe tukola bulijjo ngenda kubanga mbikutuusako byonna naye leka tusooke tuyiteeyite mu kiwandiiko kino tulabe bibonerezo ki byayolekedde nga bwe ngenda obbikuwa. Batugamba nti Major General James Birungi to face court martial today ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogw'omusanvu omwaka 2026 kinaagenda mu byafaayo ti Major General James Birungi eyali munywanyi gwa General Muhoozi Kainerugaba yasimbibwa mu maaso g'omulamuzi nga bamubuuza akana n'akataano ku bbomu ezaafiirangamu bannayuganda mu kibuga Kampala ne batulimba nti ADF kumbe bebbo. Wuliriza. Former Chief of Military Intelligence CMI Major General James Birungi is expected to be charged before Uganda's General Court Martial this Monday with treason, terrorism, corruption and murder. Nearly a year after his arrest and detention at Makindye Military Police Prison. Olunaku olwaleero lw'Emmande lwekyakakasiddwa nti General James Birungi agenda kubeera ng'aleetebwa mu maaso g'omulamuzi bamusimbe mu maaso g'omulamuzi abitebye era egimu ku misango gy'ayolekedde gye gino wammanga. Bagenda mmuggulako omusango gwa treason, omusango gwa terrorism ogw'obutujju, omusango gwa corruption n'ogwa murder. Omusajja ono singa amateeka gabadde gakola abadde waakuttibwa oba ekibonerezo ekitono ennyo kyabadde osobola okufuna kusibwa mayisa obulamu bwe bwonna n'abumala emabega w'emitayimbwa. Naye tetumanyi binaaba bitya, engeri gye kiri nti amateeka gakola naye kitono. Birungi's arrest in August 2025 followed a high-level military investigations into a string of suspected improvised explosive devices that had been discovered or detonated around Kampala and initially blamed on the Allied Democratic Forces ADF, a Uganda-born Islamist group based in the Eastern Democratic Republic of Congo. Obadde ng'owulira ng'abasajja bayisazi supplementary budget n'ebintu ebirala bifaanana bwe bityo, tugenda Congo kuyigga kabinja ka ADF n'ebintu ebirala bifaanana bwe bityo, nga nze naawe twebuuza ti neddala ADF gyeri. Kakati mu mwezi ogw'omunana 2025 oluvannyuma lw'okunoonyereza okwakolebwa bannayuganda bangi bagamba nti kuno si tekwali kunoonyereza wabula oluvannyuma lw'okukitegeera nti ensi etandise obbitegeera Major General James Birungi mu gw'omunaana 2025 n'agenda maaso n'okubanga yakwatibwa. Tugenda mu mwaka mulamba. Ne oluvannyuma lw'okukola okunoonyereza okw'ekikugu ne bakizuula nti omukulu ono yandibanga alina kyamanyi. Bangi bagamba nti baali bali mu kumweyambula so si nti baali bakakitegeera nti ku bbomu ezaagendanga maaso n'okubanga zitulika mu kibuga Kampala ono ne bajja no banna abalala baali bamanyi bulungi nnyo bino nti babiri mabega era nga be baateekangamu n'omusimbi nga bavujjirira mbu ne batandika otulimbalimba nti kabinja ka Allied Democratic Forces aka ADF mbu era kana akabinja akali mu ggwanga lya Congo ke kaavangayo ne katega bbomu zino kyokka nga kabinja tekavaayo kwewaana nti ekyo ffe tukikoze, tekavaayo kwewaana mu mawulire b'ewantu wonna nti ffe tukoze eki obulumbaganyo bwo ku ggwanga lya Uganda oba ku gavumenti ya General Kaguta Museveni wabula ng'ate yo gavumenti yejja neetwegambira nti bali be bakoze ekikwekweto ekyo kumbe bano abakulu balina kye bamanyi. According to military and security sources, subsequent investigations raised questions about the authenticity of some of the alleged bomb incidents and the intelligence reports that had linked them to the ADF. Nga bwe nkugambye okusinziira ku sources ez'enjawulo zaalaga nti ekyamazima waliwo ebitagatta. Investigations ezaakolebwa zaazuula nga waliwo ebitagatta wakati wa bbomu ezo ezaategebwanga mu kibuga Kampala. Bannayuganda bangi ne bafiirwanga obulamu ng'ekyamazima omusajja ono n'abamu ku banene bu sections obw'enjawulo mu magye nga bugambibwa okuba bulina kye bumanyi. Naye jjukira nakugambye abamu ku bannamagye, abamu ku basirikale abakola mu bitongole eby'enjawulo baba n'ebiragiro bye batuukiriza ebyabamu ku babboosi baabwe. Kati bw'abanga Major General James Birungi nga si ye yali boosi mu bikwekweto bino, ebiragiro yali atuukiriza byani? Oba orders oba ebikwekweto ng'ebyo yali abikola ku lwani? Genda mu comment section teekawo yali abikola ku lwani. Tugende maaso n'okubanga tutambula. A board of inquiry led by Deputy Chief of Defence Forces Lieutenant General Sam Okiding reportedly uncovered
what investigators described as compromised intelligence operations, manipulated threat assessments, and other irregularities within the Defense Intelligence and Security DIS Directorate. Mbu ono amyuka CDF amanyiddwa nga Lieutenant General Sam Okidingi yategeeza oba yakizuula ono bamuyita Sam Okidingi, si Sam namanya, si Sam ayimbisibwe, Okidingi yatuuka n'akizuula, ndowooza awo osobola okutegeera kye kitegeeza. Yatuuka n'akizuula nti mu investigations ezaakolebwa era omusajja ono ye yavaako kalumanywera, ye kalunsambulira, n'asensinga nti wano waliwo ebitagatta. Mu investigations ezaakolebwa mu bbomu zino ezaatulika bagenda okulaba nga links ezimu zirina we ziba linkinga mu banene mu magye. Kati mu butayagala links zino kugendera ddala kulaba ebiragiro byavanga waani, diiru zajjanga zitya, bagenda okukizuula nga investigations zina we zibakomya, zina we zibaggusa, nga we zibaggusa awo waliwo abamu ku b'amagye nga ate banene balina ku madaala ago ag'oku ntikko mu magye g'eggwanga erya Uganda nga be balina kye bamanyi ku bbomu ezattanga bannayuganda, ku Kochi Towers, simanya ku Parliamentary Avenue, simanya ku okumpi nga ku CPS ezatta abantu ku Kaleerwe, ene Munyonyo, zonna nga abakulu mu magye bazimanyiiko nga si ADF nga bwe bazze nga batugamba. The inquiry is understood to have recommended punitive action against Birungi and several co-accused officers, paving the way for criminal proceedings. Nti omukulu ono General Sam Okidingi ne banne oluvannyuma lw'okunoonyereza baategeeza nti omukulu James Birungi ne banne babeere nga basooka bakwatibwe, okunoonyereza kukolebwe ng'alabye waliwo ebitagatta bulungi. Many officials have not publicly detailed the evidence underpinning the charges, and it remains unclear how the allegations of treason, terrorism, corruption, and murder relate to the alleged intelligence breaches. Uliriza, waliwo ebitannaba kubanga bikakasibwa. Jukira nkugambye ono aleetebwa mu kkooti. Ono amanyiddwa nga James Birungi ng'ali ku ddala lya Geno mu magye era nga yabadde akulira ekitongole kya CMI, Chieftains of Military Intelligence, kigenda okuzuulibwa nga yali mabega wa bbomu zino ezitegebwa, kyokka ne bajja ne bagamba eggwanga nti aba ADF be bamanyi ku bino. Emisango egigenda okumuggulibwako tukyateebereza miteebereze okusinziira ku bikolobero ebyo ebirimu okutta bannayuganda, ebirimu okukozesa kwegamba amateeka mangi ge yamenya. Singa anaazuulibwa nti ddala ali guilty oba emisango ne gimukka mu vvi, waliwo ebibonerezo ebimwolekedde okusinziira kati bino byange. Okusinziira ku ssemateeka w'eggwanga erya Uganda, engeri gy'agenda okuleetera mu Uganda General Court Martial olunaku olwaleero okufeesinga charges ez'enjawulo nga bwe nkugambye. Uliza ebimu ku bibonerezo byayolekedde okuba nga afeesinga omukulu amanyiddwa nga Major General James Birungi olw'okutta bannayuganda nga yeerimbise mu simanya bbomu aba ADF baziteze, kumbe yali emabega waazo ne banne kuba nkugambye tali yekka. Ayolekedde ekibonerezo ky'okufa, maximum punishment ye death penalty, kuttibwa, kubanga kuliko omusango gwa treason ne terrorism. Ogwo omuntu alina kuttibwa. Ova owulira nga abakulu beewaana oba beesunga okutta Kizza Besigye, ye saagala kugenda, kubanga bano batugamba under Uganda military and criminal law acts that impair the safety of the state, cause death through staged bombings, or involve subverting the government carry a maximum sentence of death. Alina kubeera nga attibwa, wabula tetumanyi oba kinaaba oba etteeka eryo banaaliteeka mu nkola. Imprisonment for life asobola okusibwa amayisa, murder and terrorism ogwo omusango gusobola omusibya amayisa, wabula ate nga bw'owulidde nti ye General James Birungi bayinza okumuteekako ekibonerezo kya myaka nga 14 nga gye bamusibye mu kkomera emyaka 14, kubanga kuliko corruption, abuse of office, misuse of operational funds. Kitegeeza Major General James Birungi ebibonerezo nga bwe mbikusomedde kinaasinziira ku bakamaabe ate nga mikwano gye oba naamwagaliza ki. Bomu ezimu kuzaasembayo ezimuleetedde obuzibu zeezo naddala eyo yali ku Kaleerwe, era NTV ya breaking amawulire gano sajja ne babadde tebagyagala. Kawempe ng'ab'ebyokwerinda okubadde amagye ne poliisi eya bulijjo neetegulula bbomu nga bazinzeeko ekifo kino oluvannyuma lw'okutemezebwako nga bwe wabaddewo omutujju abadde ateekateeka okutulisa bbomu. Wulira, okumanya bano abasajja baazannyira eggwanga ku mutwe.
ani yategeeza nti waliwo obutujju obuteekebwateekebwa? Ani yategeeza ab'ebyokwerinda basooke bajje basaleko ekifo ate era kituufu omutujju era ne bamufuna? Ate omutujju oyo tebamukkiriza kubeera nga mulamu. Oli awo yandibaddeko byayogera. Tebakkiriza mutujju kwetaaya na kumukwata ate nga balina chance esobola omukwata. Balina obusobozi obukwata omutujju oyo ne bamukwata ne bamutwala ne bamukolako interrogations ne bamubuuza akana n'akataano n'abannyonnyola akola n'abaani n'abannyonnyola ani yamuwadde bino n'abannyonnyola bbomu bategazaaki naye tebamukkiriza mukwata. Battamutte. Ekintu ekyaleeta ebibuuzo ebiwerera ddala NTV ya breaking eggulire lino kumbe Major General James Birungi bali mu lukwe bali mabega bakola bo bamanyi kye bakola. Amakubo agabadde gayita ku katale kano gonna gabadde maggale nga tewali muntu yenna akkirizibwa kuyitawo. Bino bibaddewo kusanga 12 ez'enkya ya leero kyokka bw'abadde atuuka ku katale k'e Kaleerwe ab'ebyokwerinda bagezezzaako okumuyimiriza wabula ne yeerema ekibawaliriza okumusindirira amasasi agamutiddewo nga yakatuuka ku wankaaki w'akatale. Bamuyimiriza n'alema bw'abadde atuuka ku geeti ne bamukuba. Ekyomukusa omulungi bamukubye nga tannaba kutuuka wayagala kugitulisiza kati akasawo ne baka ku mulambo. Nti y'omugoba wa bodaboda ono abadde asabaza omutujju ono amazeemu omusubi oluvannyuma lw'omusaabaze we okukuba ebyasi ebimutiddewo. Kulayija agamba nti batandise okumunoonyerezaako. Tutegeddeko nti boda yagirinyidde Busega. Owa boda asoboddeyo okudduka awonye singa keesi ye Munyonyo. Mu kusindira kw'amasasi gano waliwo omusuubuzi alumiziddwa era ng'addusiddwa mu ddwaliro nga biwala ttaka. Omusajja waffe wa bodaboda Kagaali bamuyita Hamudani kati ye asigadde alobye abantu baddusewo nga yakyali awo. Sasi naye ne limukubiramu wano erimuyitamu era saawa eno bamututte ali mulago. Mu kwekebejja omulambo ono abadde n'ensawo omubadde bbomu enkolerere era nga poliisi etegulula bbomu yeezitulisizza. Twamulondoola ne tumenya nti EDF eteekateeka okukuba akatale ak'e Kaleerwe. Tubuuziza Kulayije lwaki omukyalo ono abadde tebamukwata mu nnaku 3 ze bamaze nga bamulondoola. Era omutujju emirimu gyagikoleramu abantu ba bulijjo. Awulira bamubuuzizza bagamba bamaze ennaku 3 bamulondoola. Bakimanyi mutujju, bakimanyi ayinza okutega bbomu, ziyinza okutta abantu ne bamuleka battamutte. Ebibuuzo ne byeyongera olwo kumbe mu magye bajjeno semanyi oba noone yali omwogezi yayinza okuba tamanyi. Kumbe bamanyi kye bakola era nga be bali emabega wa bino byonna. Naddala nga bano abakola ebyo bo kye tuyita mu lunabuddufu sleeper cells. Kati ezo bakozesa okuteekateeka ebintu ng'ebyo n'okutuukiriza bye babaagala okukola. Kati mugamba nti lwaki temubali mazingiriza ne mubakwata okuba nti tuziyiza kino okubaawo kyo kikulaga nti intelligence yakoze omulimu gwayo. Abasuubuzi abakolera mu katale kano buli omu ebibaddewo abirabye bubwe. Naye bakyewunyiza ng'ate bazze bagobagana n'abatujjo babatujjo babiki tetutegedde ne babazingisizaawo mu maaso g'akatale g'obutale bwaffe awo Kaleerwe ne babakuba ebyasi. Badde tulowooza nti mubbi gwe babadde bagoba alina gasente era nga babadde babayaayo abagenzeewo nga baagala ensawo naye ne babagobawo kuba bali babadde bamanyi kye baagala bamanyi ekiriwo bavuddeeyo beegoba. Yo poliisi evumiridde ebikolwa by'ekitujju era nesaba bannayuganda okubeera obulindaala. Abantu abakulira wano bakastomers ndaba bujja wano buli omu akubuukira kubanga tetusobola kugamba nti ono yazze n'epiki olulala omulala asobola kujja n'emmotoka si kyekyo n'olowooza nti kasitoma n'odduka n'okukola ki n'ogenda n'omugjayo n'akabaaga ke ng'oyo bw'abadde nako Kati kumbe bino byonna bigenda maaso n'okuhapeninga kumbe abakulu bo bamanyi. Nakola story eno nga bwe nkugambye. Mu kusooka zaalinga ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omunaana 2025. Omukulu ono General James Birungi tebasooka kumukwata wabula bakama abe nga bwe nkugambye nti musajja wa General Muhoozi Kainerugaba basooka kumutransfaringa ne bamujja mu kifo ekimu kwegana ne bamujja ndowooza abantu bayinza okumulabira. Roze guli lino kankuddiza akatambi kano si kawanvu nnyo. Zaalinga 8
zaali nga 3 ogw'omunaana omwaka 2025 lwe twasooka okukolera eggulire lino era gwe abadde agoberera bino nkakasa obijjukira. General James Birungi bwe baategeera nti ensi erabika ebitegedde baasooka kukola bino. Mu mawulire ge tulinawo waliwo enkyukakyuka ezitandise okubeera nga zikolebwa mu magye g'eggwanga erya Uganda People's Defence Forces, era nga wetwogerera waliwo abamu ku bannamagye nga bano nno balina amadaala ga waggulu era nga balina n'ebibinja ebimu bye babadde baduumira, nga wetwogerera bamaze okubeera nga bagobwa era ne basindikibwa mu bitundu ebyenjawulo gye bagenda okubeera nga basaavingira, then ne offices ze babaddemu oba ebimu ku bifo bye babaddemu ne biba nga biteereddwamu abantu abalala. Omukulu aduumira amagye g'eggwanga erya Uganda CDF oba Chief of Defence Forces amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba, enkyukakyuka zino azikoze era nange nenjagala nzije mbeere nga ate nzikutuusako gwampuliriza atannaba kubeera nga obimanya obeere nga ogenda maaso n'okuba nga otegeera kiki ekigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Kakati wuliriza wano nga batugamba okusinziira ku mukutu ogw'amawulire ogumanyiddwa nga The Pearl Times nti oluvannyuma lw'emyezi 2 gyokka CDF Chief of Defence Forces Muhoozi Kainerugaba agobye General Birungi abadde aduumira kye bayita Mountain Infantry, ono yabadde komanda waakyo. Wetwogerera nga bamugobye era bamusindise mu ggwanga erya Burundi, ekigendererwa tekinaba kubeera nga kitegerekeka wabula ku mukutu guno ogwa Red Zone Media wogenda okubeera nga ogenda maaso n'okubeera nga obitegeera byobadde tonaba kuba nga obitegeera. Batugamba General Muhoozi Kainerugaba after 2 months later General Muhoozi Kainerugaba fires General Birungi as Mountain Infantry Commander, sends him to Burundi, amugobye n'amusindika mu ggwanga erya Burundi. Nga bwe njagala owulirize naddala gwe atanaba kubeera nga osubscribinga kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade ka notification obeera omu ku abasooka okumanya lwe tuba tutaddeyo ate tutambule ffenna. Nsabagulidde Patrick nze mbeerangawo okulaba nga kutuusaako update ku update kyobadde tunaba kumanya ate obeere ng'ogenda mu maaso n'okubeera ng'okimanya. Kakati wuliriza bulungi nnyo okusinziira ku mawulire agafulumidde mu kiwandiiko kino oba ku kiwandiiko ekifulumidde ku mukutu gw'amawulire ogumanyiddwa nga Pearl Times. Wulira we batugambye okusinziira ku mukutu guno nti 2 months later CDF Muhoozi Kainerugaba fires Birungi as Mountain Infantry Commander, sends him to Burundi. General Muhoozi Kainerugaba agobye amanyiddwa nga General Birungi amujja mu kifo kyabaddemu nga Mountain Infantry Commander, Mountain Infantry Division Commander, nabanga ate amututte mu ggwanga erya Burundi, then ekifo ekyo ne bakironderamu munnamagye omulala. Ekigendererwa nkugambye tekinnaba kubeera nga kitegerekeka. Wulira zo bagambye bulungi nnyo ate nga bwe tutambula naddala gwe amaze okuba nga osubscribinga kyokola kya mutawana nnyo atanaba kuba nga otwegattako. Nyongera okujjukiza nti kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe okikwateko, kwata kade aka notification obeera omu ku abasooka okumanya tutambule. Wuliriza mu kiwandiiko kino. The Chief of Defence Forces CDF of the Uganda People's Defence Forces UPDF, General Muhoozi Kainerugaba, has appointed Brigadier Paul Muwonge, the new commander of the UPDF Mountain Infantry Division based in Fort Portal, Western Uganda. Nkyadumira amagye g'eggwanga erya Uganda ali ku ddaala erya CDF Chief of Defence Forces nga simulala General Muhoozi Kainerugaba agobye omukulu amanyiddwa nga Birungi n'amusikiza oba alonze Brigadier Paul Muwonge nga komando omupya ow'ekibinja ekya Mountain Infantry Division ekisangibwa mu bitundu ebya Fort Portal mu bitundu ebya Western Uganda. Kakati oyo abaze okuba nga alondebwa amanyiddwa nga Brigadier Paul Muwonge. Kakati yadumira ekibinja ekyo ekibadde kiduumirwa oli bwe bamaze okubeera nga ate bafuumuula era bamututte mu ggwanga erya Burundi kyagenda okugira nga asaavingirako amagye g'eggwanga erya Uganda. Mukutu gwa Red Zone TV kwampulirira Ssebamulidde Patrick nze mbeerangawo nga bulijjo okuba nga nkutuusaako. Wuliriza. Brigadier Muwonge has been elevated from his current position of Deputy Commander in the same division, replacing Major General James Birungi, who assumed command in April this year, according to Colonel Chris Magezi, military assistant to the Chief of Defence Forces. Wuliriza. Okusinziira kwa myuka omuduumizi w'amagye g'eggwanga military assistant to the CDF amanyiddwa nga Major General James Birungi yafulumizza amawulire gano n'ategeeza nti Brigadier Muwonge nga bwe nkugambye bamwerevetinze okufa ku kifo kyabaddeko y'abadde amyuka Birungi. Abadde amyuka Birungi amanyiddwa nga General James Birungi abadde omumyuka we gwe beerevetinze n'afuuka komanda ow'ekibinja kino. Kakati we twogerera nga yakikomandinga. Major Birungi now moves to Bujumbura, Burundi as Uganda's military attaché and defense advisor DA in the country, added Colonel Chris Magezi. Wuliriza inti Major General James Birungi asindikiddwa mu ggwanga erya Burundi mu kibuga Bujumbura, eno nga gyagenda okukakkalabiza nga omuwi w'amagezi ku nsonga z'ebyokwerinda kye sitegedde.
omuwi w'amagezi ku nsonga z'okwerinda mu ggwanga erya Burundi oba agenda ku embassy naye tukyagenda mu maaso n'ensonga obere ng'ate ogitegeera bulungi naye nkugambye enkyukakyuka endala zigenze mu maaso n'okuba nga zikolebwa abamu okusinziira ku mutwe ogw'amawulire ogufulumidde ku mukutu guno bagamba nti agobeddwa General Muhoozi Kainerugaba fires Major General James Birungi era ne bamuddiza ne bamusikiza abadde omumyuka we agende maaso n'okubeera ng'ate aduumira amajaago ate nga jjukira ne Major General James Birungi ekifo kino abadde yaakakigendamu baamulonda okubeera komanda owa division eno gwali mwezi gwa kuna omwaka guno gwennyini ogwa 2025 guno mwezi gwa mukaaga kitegeeza mu myezi 2 gyokka gyamaze mu kifo kino bw'atyo bw'amaze okugenda maaso n'okuba ng'ate agobwa oba agobeddwa oba akyusiddwa kyonna kye kiri naye ng'enkyukakyuka zigenze mu maaso n'okubeera nga zikolebwa mu magye g'eggwanga erya Uganda. Major General James Birungi bw'atyo asindikiddwa mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Burundi mu kibuga Bujumbura gy'agenda okubeera ng'ate akakkalabiza emirimu gye. Kakati ne njagala nkutwale mpola mpola okusinziira ku kiwandiiko ekirala ekifulumidde ku mukutu gw'amawulire ogumanyiddwa nga ogwa Chimp Reports ng'era bulijjo omukutu guno kwe tusinziira okuba nga tukuwa update ku update omukutu ogw'omu ku egyo egiri reliable era gyenyinza okugamba nti kyandibadde kirungi nnyo n'obeera nga bw'oba amawulire togajje ku Red Zone TV ojja kgenda ku mikutu ng'egyo osobole okubeera ng'ogafuna agali reliable. Sebambulidde Patrick nze mbeerangawo okulaba nga nkutuusaako. Kakati njagala kukutwalako wano nga nabano nabo bakonfaaminga ekyo kye ndi mugenda mu maaso n'okubeera nga nkugamba enkyukakyuka zikoleddwa mu kitongole eky'eggwanga ery'amagye ekya Uganda People's Defence Forces. Wuliriza mu kiwandiiko kino nga batugamba batya bano nga bagamba Major General Birungi transferred to Burundi, Brigadier Muwonge to command the Mountain Division era nga bwe nkugambye Brigadier General James Birungi bw'atyo atwaliddwa mu ggwanga erya Burundi mu kibuga Bujumbura gy'agenda okubeera nga akakkalabiza nga bagamba batya mu kiwandiiko kino kyenjagala okutambula nakyo paka ate wengenda maaso n'okuba nga nkutawuliriza. The Chief of Defence Forces of Uganda People's Defence Forces, General Muhoozi Kainerugaba, has appointed Brigadier Paul Muwonge the new commander of the UPDF Mountain Infantry Division based in Fort Portal. Nga bwe nkugambye wali yakusaba ogende mu comment section ombuulire ensonga zino olowooza lwaki enkyukakyuka zikoleddwa. Wuliza mu kkooti y'ebigambo omukulu Kano Chris Magezi by'ayogedde. Brigadier Muwonge has been elevated from his current position of Deputy Commander in the same division, replacing Major General James Birungi, who assumed the command in April this year. Chris Magezi nga bw'agamba nti Brigadier Muwonge bamuyimusizza okuva mu kifo ky'abaddemu ekya Deputy Commander era mu kibinja kye kimu bw'abadde amyuka ne baba ng'ate bamuggyeewo ng'ate entebe naye yagituulamu mu mwezi ogwokuna omwaka guno okusinziira ku Chris Magezi. N'agamba bw'ati nti tututte General James Birungi mu ggwanga erya Burundi gy'agenda okusaavingira nga Uganda's military attache and defense advisor DA in the country. Eggwanga erya Burundi kakati nembeera bwetyo bwefaanagana mukutu gwa Red Zone TV bw'otonaba kubanga osubscribe nga kikole okkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe n'okikwatako n'okwata kade aka notification yakoneka kuyamba okubeera omu ku abo abasooka okumanya buli olwataddeyo ate n'oba nga tomisinga nsonga yonna. Kakati eggulire eryo twalikola omwaka mulamba oguyiseewo nga General James Birungi agenda maaso n'okuba nga akyusibwa aggyibwa ku kifo kwe yali bamutwala mu ggwanga erya Burundi. Kumbe kigambibwa era bamanye eby'omunda baatutegeeza nti nedda ekyali kimuggisaawo olwo ng'ebintu bitandise okugenda maaso n'okuba nga bizaala ebizibu abakulu banoonya engeri gye bayinza katugambe okukwekamu obujulizi. Kumbe ku mukutu gwa Red Zone 256 bino twali tumaze obitegeera era tugenda maaso n'okuba nga tubikuwa Major General James Birungi nga y'omu ku bali emabega awo mawulire gaali ku nsonga za kubeera nti bamaze okumuggyawo. Jjukire bwe bigenda okubeerawo ng'olwo bbomu zaakamala okutulika ziri bannayuganda bafiiriddemu bannaalumanya ne basaalumanya kubanga bbomu nnyingi ezaatulika era mu biseera ebyo nakusomera n'olukalala olwa bbomu zizze zitegebwa era nga zizze zitulika wabula ng'ono James Birungi olukwete yaluliimu ne banne. Nakugambye njagala ogende mu comment section yawo ompandiikire ombuulire olukwe luno olowooza yalulingamu ne baani era baani ababadde nga bakama be mu nsonga zino zonna. Kati oluvannyuma era mu mwaka gwe gumu banga lya mwaka nga gumu eriyiseewo twakuwa amawulire nti Major General James Birungi yali akwatiddwa era bamukwata budde bwali bwa kiro
sawa zalinga 5 ez'ekiro ku mukutu guno kwennyini kwampulirira mu ababadde bagugoberera okumala ebbanga bino nkakasa mubijjukira era nkakasa mubimanyi kankuzeyo kemabega lwe twakola egguliro eryo nga General James Birungi bamukutte olwaleero bamuleeta mu kooti agende maaso n'okubanga abitebya mu vidiyo eno twannyonnyola bulungi nnyo ensonga ezaali zimukwasizza baali bamukutte ne baani bino byonna biwulirize mu katambi kano nze gye tweyongereyo. Mu mawulire agakagwawo breaking news Major General James Birungi eyaliko omuduumizi wa CMI akwatiddwa ekiro ekikesezza olunaku olwaleero ku nsonga ezeekuusa ku bbomu ezibadde nga zitulika mu kibuga Kampala nga kigambibwa nti omukulu ono abadde alina kyamanyi ku bbomu ezo emabega waazo ne information erala nnyingi nnyo nga bwe ngendo ojjikuwa. James Birungi ono bamukutte ne bannamagye abalala babiri ng'ate nabo bali ku ranka eza waggulu mu magye g'eggwanga aga Uganda People's Defence Forces. Omu ayitibwa Kano Peter Ahimbisibwe ono nga yaliko Director of Counter Terrorism. N'omulala amanyiddwa nga Lieutenant Kano Ephraim Byaruhanga ono nga ye wetwogerera yakulira ebikwekweto oba kye tuyita Director of Special Operations bakwatiddwa mu kiro ekikesezza olunaku olwaleero era amawulire gano nagakuwadde ku mukutu gwaffe guli abasinga obungi ne beebuuza bamukwatidde ki lwaki bamukutte ne baani kakati ogenda kubanga obifuna ku mukutu guno gwa Red Zone TV sebambulire Patrick nze ndiwo kubanga mbikutuusaako byobadde tomanyi ogenda kubeera nga obifuna. Bomu ezibadde nga zitulika mu kibuga Kampala ne zitta abantu ab'enjawulo nga bw'obadde ng'obiwulira era tuzze nga tubikuwa. Kati kigambibwa nti omukulu ono Major General James Birungi alina kyamanyi era mbu yabadde emabega w'okwekizageratinga oba okusuusu nkiyite nti okwekizageratinga kwegamba okutambuza information okuteeka entiisa mu bantu n'okulaga nti obutujju bw'amaanyi nnyo era buyingiddewo okuteeka obunkenke mu bannayuganda. Omukulu ono kigambibwa nti yabadde akifacilitatinga era yabadde emabega waabyo okulaba ng'ateekawo embeera eyo bannayuganda babeere mu bunkenke oba oliawo ng'alina byayisaawo oba oliawo ng'alina byafuna mu bbomu zino ezibadde nga zitulika ate ne zigenda maaso n'okuba nga zitta zitwaliramu obulamu bw'abantu. Ezimu ku nsonga endala ezimukwasizza mu mwaka gwa 2023 gwajjukira era gwazaagoberera amawulire gano nzijjukira twagakolako obanga obadde ogoberera bino byenjogera oyinza okuba nga obimanyi bulungi nnyo. Waaliwo ekikwekweto ekya okulwana kw'ennyonyi airstrike mu ggwanga erya Congo nti ng'amagye ga UPDF galwanagana n'abayekera ba ADF Allied Democratic Forces. Okusinziira ku information gye twakuwa amawulire gano twagakuwa lwali lwa Monday nga 25 mwezi ogw'omwenda omwaka 2023 nti waliwo abamu ku bakomanda ab'ekibinja kibinja kino ekya ADF abaali battiddwa era mbu kigambibwa nti omukulu ono amanyiddwa nga Major General James Birungi mu airstrike yakolebwa mu bikwekweto ebimanyiddwa nga Operation Shujja mu bitundu bya Eastern Democratic Republic of Congo nkakasa ng'obijjukira mu mwaka gwa 2021 Museveni yavaayo n'akakasa n'ebitongole by'okwerinda ne bivaira ne bikakasa nti omu ku batujju ba ADF naddala abakulu amaze okuba nga attibwa mu bikwekweto by'obulumbaganyo bw'ennyonyi obwakolebwa amagye ga UPDF. Kyokka bagenda okukizuula oluvannyuma ng'omuntu gwe baabika ono bwe yategeeza nti yali attiddwa ekyamazima yavaayo nga mulamu era kino kyakuba enkyukwe ate nga ne General Kaguta Museveni yali abiranze era naye yennyini ne kitamuleka kyekimu. Kakati nno kino kigambibwa okuba nti information eyo yali yamuleetera dde obuzibu ne babadde tebamukwatanga. Kakati ku luno waliwo bomu ezibadde zitegebwa mu kibuga Kampala. Omukulu ono Major General James Birungi agambibwa okuba nti abadde azimanyiiko nejjukira bomu zino zibadde zitwaliramu obulamu bw'abantu. Kati okusinziira ku kiwandiiko kyengenda okusomera kiraga nti omukulu ono abadde alina kyamanyi ku butujju obwo. Yes, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Kakati okusinzira ku information gye nnina wano gye njagala okubanga nkugabanyizaako otegeere ddala butuufu bw'ensonga eno kiki ekikwasiza omukulu ono mu nnamagye ne banne babadde nabo era be bamukutte nabo ababiri nga bwe mbakugambye bamukutte ekiro ekikesezza olunaku olwaleero. Amawulire gano nagakoze ekiro zaadde ssaawa nga 4. Abantu bangi obedda mwebuuza bamukwatidde ki bamukwatiddewa n'ebintu ebirala ebifaanana bwe bityo. Kakati keekadde ogende maaso n'okuba ng'ofuna information gye bayita Red Zone TV era ensonga wano wezitandikira ate era wezikomekerezebwa. Kakati wuliriza omukulu ono yakwatiddwa era yakwatiddwa lwaki. Okusinziira ku kiwandiiko kye nsobodde okufuna
nga bagamba nti ex CMI boss Major General James Birungi arrested detained at Makindye barracks bamukutte saawa zabadde nga 3:04 ez'ekiro amawulire we gafulumidde era we nagakoledde omukulu ono bamukutte ne banne babiri era ne babatwala ne baba detaininga ku barracks y'e Makindye. The board of inquiry established earlier this year was tasked with probing allegations that elements within the UPDF had fabricated or exaggerated bomb threats in Kampala, potentially to access operational funding or cover other illicit activity. Nti akakiiko akalondebwa okunoonyereza ku nsonga ezimu naddala mu by'okwerinda akakiiko kano kaatandikibwawo ku ntandikwa y'omwaka guno gwa 2025. Kakati nga bagamba ti akakiiko kano nga kagenda maaso n'okukola emirimu gyako kaafuna allegations, waliwo allegations ezaali zitambula oba envuuvuumo mbu waliwo ebikonge mu magye aga Uganda People's Defence Forces agabadde nga geexaggeratinga oba okugejjesa ebintu bya bomu ezibadde zitulika mu Kampala zozze ng'owulira era byozze ng'olaba nga tubikuwa ku mukutu guno nti waliwo waliwo akabinja nga kalimu abamu ku bannamagye ate nga ba top military officers mbu nga bali emabega wa bino byonna beexaggerating ensonga eno bagigaziya bomu ba making sure nti zikuba mbu n'ekigendererwa ekyokulaba nga baakisesi nga kibayise operational funding nti babere nga bakola bafuna accountability obanga bakola budget egaziwemukko babawa akasente ak'ebikwekweto akasente nga kawerako kati mbu babadde bate oba be babadde bazitega bomu zino ne batugamba nti bomu zitegeddwa era zikubiddwa aba ADF oba babadde bakimanyiiko nga bakolagana n'abazitega naye wano ekiwandiiko kingamba era kiraga nti babadde nga bamanyi ekigenda mu maaso ku bomu zino ekigendererwa potentially to access operational funding awo osobola okitegeera bulungi nnyo babadde nga baagala kasente nga bakola ebintu bino kakati omukulu ono Major General James Birungi mbu abadde alina kyamanyi ku bino sinakindi yandiba nga abadde omu ku abo ababadde bazitega. Uganda's former chief of military intelligence CMI chief of military intelligence Major General James Birungi has been arrested and detained at Makindye military police prison. Ono Major General James Birungi yakwatiddwa eyaliko omuduumizi owa military intelligence oba CMI kakati njagala okutegeeza nti yakwatiddwa era ne bamutwala ku barracks eye Makindye gyakuumibwa ne wetwogerera essaawa zino. He is expected to face trial before a military court martial on multiple charges related to treason and corruption and other serious offences, officials said on Friday. Uliriza omukulu ono nga bwe nkugambye nti munnamagye era y'omu ku baduumizi n'ebirala ebifaanana bwetyo nga oyinza obbiyita babadde nga bannayuganda balwanyisa kye bayita military court martial, kooti y'amagye. Abasajja bano be babadde abamu ku b'amaanyi nga kooti y'amagye eno eteekebwawo era nga bamakinga sure nti esigalawo. Kakati we twogerera mu bbanga eritali lyewala agenda kuba nga afeesinga kooti y'amagye eno ebadde egenda maaso n'okuwozesa bannayuganda abalala mu bumenyi bw'amateeka. Kakati Major General James Birungi we twogerera nga essaawa yonna agenda kuba nga atwalibwa mu kooti y'amagye General Court Martial agasimbagane n'abamu ku baddukanya kooti eyo era annyonnyole kiki ekiri emabega wa bomu zino ezibadde zitegebwa okulaba nga mu kaweefube we ye ne banne okulaba nga bafuna akasente ak'okukola ebikwekweto nti batega bomu eggwanga libeere ku bunkenke parliament eyise ssente singa wabaawo obwetaavu sente ez'okukola ebikwekweto. Kakati omukulu ono Major General James Birungi ye ne banne tetumanyi oba abalala banaavaayo nabo ne tujja ne tubakugamba naye ye ne banne bamaze okubeera nga bakwatibwa era we twogerera bali mabega wa mitayimbwa. Kakati wulira the arrest follows findings from a high-level board of inquiry led by Deputy Chief of Defence Forces Lieutenant General Sam Okiding established to investigate allegations of compromised intelligence operations and internal misconduct within the Uganda People's Defence Forces. Uliriza bulungi nnyo nti okukwatibwa kw'ono kuddiridde ebyazuuliddwa akakiiko kaliko enkugambye akawaggulu ka high-level board of inquiry, akakiiko akawaggulu akanoonyereza era nga kano akakiiko kaakulirwa amyuka omuduumizi w'amagye Deputy Chief of Defence Forces amanyiddwa nga Lieutenant General Sam Okiding. Mumujjukira omusajja oyo nga bamulonze amawulire ge nagakuwa. Kakati nti ye yaduumidde oba ye yakulidde akakiiko kano akagenze maaso n'okuba nga kakola ekikwekweto kino ekibadde kigenda maaso n'okuba nga kikolebwa kwegamba okunoonyereza
okubadde kukolebwa ku mukulu ono amanyiddwa nga Major General James Birungi ne banne ababadde bagenda maaso n'okukola information enfu ku nsonga z'ebyokwerinda basobole okugenda maaso okulaba nga bafuna omusimbi okuva mu gavumenti. Parliament eyisezi budget babateremu akasente akawera bo basobola ogenda maaso n'okuba nga bakuba akasente kumbe ng'oluusi ebimu bibadde tebiri nayo. Era Okidingi bw'ati bwe yagambye, this is not an isolated case. It reflects broader structure issues that were uncovered by the inquiry. A senior defense official told Chimp Reports on condition of anonymity. Nti eno ensonga terekeddwa era tetwaliddwa nga yakusaaga kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti waliwo issues oba broader structural issues ez'amaanyi mu byokwerinda ezikyagenda maaso n'okuba nga zaniveiringibwa ze bagenda okujja babagambe naffe tujja wano tuzibategeeze nti era abamu ku ba senior defense officials be babadde bategeeza ensonga eno. Ulira statement wano wensobodde okwotinga. The investigation revealed a pattern of misinformation, abuse of resources and operational manipulation. Nti okunoonyereza kuzudde nti mulimu patterns of misinformation, babadde batambuza amawulire amafu, abuse of resources, babadde bakozesa bubi ebikozesebwa, and operational manipulation, babadde batampalinga n'ebikwekweto, babadde bamanipulating ebikwekweto ebibadde bikolebwa okulaba nga balwanyisa obutujju n'ebyokwerinda okubeera gguluggulu. Kakati ate abakulu bano bo babadde balina engeri gye bakifunamu. Kati waliwo enkugambidde nti bano babadde bamanyi ku bibadde bigenda mu maaso ku bbomu ezibadde zitegebwa mu kibuga Kampala. Major General James Birungi ye ne banne bakwatiddwa ku nsonga zino zennyini. Wulira, military sources said Birungi came under heightened scrutiny following the appointment of Brigadier Richard Otto as the new head of defense intelligence. Omusajja ono Major General James Birungi ye yali akulira achebayita defense intelligence. Kakati kigambibwa nti oluvannyuma lw'okulonda Brigadier Richard Otto ebibuuzo byatandika okubanga birabika. Ensonga y'omusajja ono James Birungi ebibuuzo ne bitandika okubanga byeyoleka gyali n'engeri gy'abadde akolamu emirimu gye. Nga kigambibwa kyalina emivuyo mingi gy'amanyi, emivuyo mingi gy'abadde yeetabamu n'ebintu ebirala bifaanana bwe bityo. Upon assuming office earlier this year, Otto initiated internal reviews that reportedly uncovered irregularities implicating Birungi and his close associates. Omusajja ono amanyiddwa nga Brigadier Richard Otto obamanya abanoozana ba nonsense ebiseera ebisinga bw'abeera honest. Kati omusajja ono bwe baamulonda okukulira akakiiko kano akagenda okunoonyereza ku nsonga z'ebyokwerinda, mbu yatandika inquiry, yatandika okukola okunoonyereza ng'atandise ne bayita internal review, kwegamba okunoonyereza okuva munda mu office mwennyini. Mbu mu kunoonyereza ako yali yakakutandika n'akizuula Major General James Birungi n'abamu ku mikwano gye abali mu magye, abali mu office ye, era batambula nabo ate era basavinga nabo mu kifo ekyo. Mbu balina emizannyo mingi, emivuyo mingi egimanyiddwa naddala ku nsonga z'ebyokwerinda mu ggwanga erya Uganda. Brigadier Richard Otto ng'alondeddwa okubeera head of defense intelligence bw'atyo bwe yategeeza. Those arrested alongside Birungi include Colonel Peter Ahimbisibwe, then Director of Counter-Terrorism, and Lieutenant Colonel Ephraim Byaruhanga, Director of Special Operations. Nti James Birungi ono nga bwe nakugambye nti takwatiddwa yekka, banne be bamukutte nabo kubaddeko amanyiddwa nga Colonel Peter Ahimbisibwe, ono nga yaliko omuduumizi oba yaliko Director of Counter-Terrorism, yaduumirako akabinja akalwanyisa obutujju. Era bamukutte n'omukulu amanyiddwa nga Lieutenant Colonel Ephraim Byaruhanga, ono nga bwe twogerera ye Director of Special Operations, yakulira ebikwekweto mu kitongole ekya Uganda People's Defence Forces. Kakati akulira ebikwekweto ne yali akulira okulwanyisa obutujju. Ate kigambibwa okuba nti beekobanye ne Major General James Birungi balina kye bamanyi ku bbomu ezibadde zitegebwa mu kibuga Kampala. Bamanyi bingi nnyo n'ebirala nga bw'ogenda mu maaso n'okubanga obiwulira kubanga nkyabikuwa. The three are accused of presiding over operations that allegedly involved falsifying intelligence and misappropriation of military resources. Nti bano abasatu bonna nga bwe mbakugambye bakwatiddwa ku bigambibwa okuba nti babadde beenyigira mu kuwa information enfu eri ebyokwerinda, nti n'okukozesa obubi ssente ezibadde ziteekebwayo n'ebimu ku bintu resources, military resources ebibadde biweebwa amagye, nti bano babadde balina engeri gye babikozesaamu obubi. Kakati ebimu ku ebyo ze zimu ku nsonga ezibavunaanya. Kakati wano njagala okutwala paka ku nsonga ya ADF, nti omu ku bakomanda
aba ADF yattibwa ekyamazima ebintu bino tebiriiyo. Upon Otto's appointment, financial documents, threat reports and internal briefings were reviewed. A lot simply did not add up, a security source said. Nti okusinzira ku sources ezesigika mbu oluvannyuma lw'omusajja ono Brigadier Otto nga bwenkugambye bwe yalondebwa yakizuula nti yanoonyereza ku kye bayita financial documents eza office eno, n'anoonyereza ku threat reports n'ebintu ebirala byonna briefings, internal briefings byonna bagenza okukizuula ng'ekyamazima waliwo ebitagatta bingi nnyo mu office y'omukulu amanyiddwa nga Major General James Birungi. Kakati wulira nga bagamba nti the arrests come amid renewed scrutiny of a 2023 intelligence failure in which military officials reported that notorious Allied Democratic Forces ADF commander Medi Nkalubo had been killed in a UPDF airstrike in Eastern Democratic Republic of Congo mu mwaka gwa 2023 nga bwenkugambye. Wuliriza nga bagamba nti mu mwaka gwa 2023 bino webijjidde nti nga Major General James Birungi bazzeemu okuttukiza buto okumunoonyerezaako ku information gye yeenyigiramu eyali ey'obulimba nti bagenze Congo mu bikwekweto ebyakolebwa gwazaagoberera nkakasa ojjukira amawulire ago nagakuwa ku mukutu guno kwennyini nti mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo waaliyo obulumbaganyi obw'ennyonyi amagye g'eggwanga erya UPDF gwe baakola mu ggwanga erya DRC. Kakati oluvannyuma amawulire ne gafuluma nti mu bikwekweto ebyo baasobola okuttiramu abamu ku bayeekera bakomanda b'abayeekera aba ADF nti era bakomanda abo oluvannyuma okubeera nti battibwa amawulire gafuluma nga General Yoweri Kaguta Museveni yennyini y'omu ku baafulumya amawulire ago ne bategeeza eggwanga nti omu ku baduumira ADF amaze okuba nga attiddwa, oyo nga si mulala ye Eddie Nkalubo. Kakati wuliriza olunaku olwaleero amawulire gazuuse nti ebyo byali bya bulimba. Medi Nkalubo yali tannattibwako mu bikwekweto newankubadde nga ssente y'omuwi w'omusolo yasaasaanyizibwa ku airstrike ezaakolebwa mu ggwanga erya DRC, era ennyonyi za Uganda ennwanyi zaalabwako ng'era zigenda maaso n'okukola ebikwekweto ebyo. Bw'oba ng'obadde ogoberera emikutu gyaffe yonna gye tubadde tuyitira okujja nga tukuweereza, kakasanga bino naawe obadde ng'obiwulira tubadde nga tubikuwa. Bagenza okukizuula we twogerera nga bino bya bulimba tebyaliyo. The claim was endorsed by Birungi during his tenure as a chief of military intelligence and formed the basis of a presidential address in which General Yoweri Kaguta Museveni declared Nkalubo dead. Nti bino byajja oluvannyuma ne bakizuula nti amawulire gano gaali mafu, era nti ono Major General James Birungi ye yali we yabeerera mu office yali chief of military intelligence ye yakakasa amawulire gano era n'aganguya nnyo gasobole okutuuka ku General Yoweri Kaguta Museveni era ategeeze eggwanga mu presidential address gye yali akola mu mwaka ogwo ogwa 2023. Kakati amawulire gano nagakola ngenda sooka nkuzeeyo emabega. Lwali lwa Mande ngenda kuza mwezi 25 ogw'omwenda 2023 nakuwa amawulire wano kamba kutere nawo wano bulungi nnyo nga nkulaga nti abamu ku baduumizi aba ADF baali bamaze okubanga bakakasibwa nti battiddwa, era amawulire ago nagakola wano ku mukutu guno kwennyini ne ku mikutu giri emirala kwe twakuweererezanga nga batugamba ADF oba Allied Democratic Forces second in command Medi Nkalubo is believed to have been killed in an airstrike carried out by the Uganda People's Defence Forces on a compound in the Eastern Democratic Republic of Congo 10 days ago. Wali waise ennaku 10 nga General Yoweri Kaguta Museveni akakasizza akatambyako si kyakalina naye nakapuleyinga nti Medi Nkalubo n'abamu ku bacommanders abalala ab'oku ntikko mu kabinja ka ADF baali bamaze okuba nga battibwa, era Museveni yagamba bw'ati lwali lunaku lwa Saturday we yayogerera ebigambo bino kuba namawulire nagakuwa ku Monday ennaku zomwe zaali nga 25. Kati ku Saturday nga 23 amawulire gano General Yoweri Kaguta Museveni we yali ayogeddeko eri eggwanga n'agamba nti according to subsequent intelligence it seems that a lot of terrorists were killed including the notorious Medi Nkalubo. Yali statement eyava mu General Yoweri Kaguta Museveni mu mawulire agaali gamuweereddwa Major General James Birungi we yabeerera mu office ye. Kakati oluvannyuma baazuula nti amazima amawulire gano gaali mafu, era waayita akaseera katono nnyo Medi Nkalubo n'alabikako era ng'agenda maaso n'ebikwekweto byabwe, ate era n'ategeeza nti bannange ababawuza nti banzita kati nzuuno ndiwa. Kakati ebigambo ebyo byazalira Major General James Birungi akabasa ne wetogera olunaku olwaleero ebimu ku ebyo ebimuleetedde okubanga kati ali mabega wa mitayimbwa. The information was later discredited after Nkalubo resurfaced in operational intelligence and was linked to subsequent military activity. Nti amawulire gano
waite ebbanga ne gajja ne gasaabululwa oluvannyuma lwo Nkalubo okubanga ate yalabikako nti era alina n'ekikwekweta ekimu kye yaduumira kyokka ng'oluvannyuma lw'okuba nti baali baamubika bagenda okulaba amawulire gafulumye nga Medi Nkalubo waali era ng'alinako n'ekikwekweta ekimu kye yali akulidde mu kabinja kano aka ADF era ng'ekikwekweta ekyo kyatambula bulungi nnyo ekikwekweta saakimanya era saakikuwaga amawulire saagakuwa nga bagamba nti the board of inquiry is also investigating whether the misinformation was planted deliberately by Hamza Ryavala, a suspected ADF collaborator who posed as an informant. Nti bagenda maaso n'okunoonyereza era kati bakyagenda maaso n'okunoonyereza waliwo omukulu amanyiddwa nga Hamza Ryavala nti yali wa ADF naye yeefuula informant ndowooza oba ye yawa James Birungi amawulire oba byali bitya nti kati akakiiko kano kakyagenda maaso n'omuyiggo ogw'okunoonya information entuufu oba ddala ne James Birungi baamuwa amawulire mafu oba yali yeekobaanye okufulumya amawulire. Ryavala has since been arrested and is under interrogation for allegedly misleading military leadership while maintaining contact with Nkalubo. Nti wetwogerera omukulu ono amanyiddwa nga Hamza Ryavala yakwatibwa era agenda maaso n'okuba nga abuuzibwa akana n'akataano ali ku interrogation nga kigambibwa nti alina misleading military leadership aje yakolanga ate nga akwatagana n'abali aba ADF. Kakati wuliriza Birungi becomes the first former CMI chief to be imprisoned after dismissal, marking a historic precedent in Uganda's military hierarchy. Omukulu ono Major General James Birungi alina ekyafaayo kyatonzeewo mu magye g'eggwanga erya Uganda nti yasookedde ddala okubeerako chief of military intelligence ate okubeera nga akwatiddwa oluvannyuma lw'okuba nti yagobebwa mu kifo ekyo kubanga kigambibwa nti byabadde akola n'ebibadde bimwogerwako ekyamazima tebibadde birungi nnyo era wetwogerera ali mabega wa mitayimbwa ku mukuto gwa Redison TV kwowulirira ensonga bwe zityo bwe zitambulira ddala. Kakati abadde yeebuuza ekyakwasiza omusajja ono ndowooza okitegedde bulungi nnyo, abadde yeebuuza baamukutte ne baani ndowooza ogategedde bulungi nnyo. Eno gye bayita Redison TV oba tonaba kubanga otwegattako kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification kakuyambako okubeera omu ku abo abasookera ddala okumanya buli tuba tutaddeyo ate ne tuba nga tutambula ffenna. Ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.